Mwana wa taata, mwana wa dadi, abantu bangi mwali muwulidde ku mukutu gwa Google naye mwali mufuddeyo okwebuuza biki ebyenkizo ebigufuula ogw'enkizo mu gyenkizo. Obadde okimanyi nti yemu ku kampuni ezisinga obugagga mu nsi yonna kaakati abadde asagasagana nkusaba kkalira. Google gy'olaba kampuni nnamba ebaddewo emyaka 22 yatandikibwawo abasajja babiri Larry Page ne Sergey Brin omwaka 1998. Yemu ku kampuni eza information technology etaano ezisinga mu nsi yonna. Omutimbagano ogwa google.com gwe gukyasinze okukyalirwa mu nsi yonna era emikutu gyabwe okuli ogwa YouTube ne blogger gye gikyasinze okubikulwa buli lunaku. Ojja kwebuuza Google erina biki? Yerina Gmail, Google Calendar, Google Maps, Google Drive, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Photos, Google Keep, Google Translate, beba YouTube, beba Google My Business, beba Duo ne Cloud Gaming. Era bakola n'amasimu ag'omu ngalo. Google erina amatabi ag'enjawulo e Berlin, mu London, Madrid, Seoul, Sao Paulo, Tel Aviv, Warsaw, Atlanta mu Georgia, erina mu Austin, Texas, Colorado, Massachusetts, San Francisco, California, Washington, Birmingham, Michigan, Virginia ne Washington DC. Muganda wange, Google gy'olaba eyo erina data centers mu North America, mu South America, mu Asia ne mu Europe. Erina server ezisoba mu bukadde 2.5 mu bitundu ebyenjawulo. Google yemu erina abakozi 13,053 kakati wulira wano. Kampuni eno omwaka oguwedde ogwa 2020 yayingiza obuwumbi bwa dola eza America 182 n'obukadde 527. Mu za Uganda yayingiza trillioni 666 n'obuwumbi 513 n'obukadde 767. Yonga yo obugagga bwayo ezitowa obuwumbi bwa dola eza America 319 n'obukadde 616. Mu za Uganda ezitowa trillioni 1,167 n'obuwumbi 1,006 n'obukadde 589. Kino kitegeeza nti sente zeyayingiza obuyingiza omwaka gumu gwokka oguwedde ziriisa Uganda eggwanga eddamba okumala emyaka 15. Kyokka obugagga bwayo buliisa Uganda eggwanga eddamba okumala emyaka 23. Kino kitegeeza nti obugagga bwa kampuni eya Google buliisa ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala okumala emyaka 2594. Mwana wa taata, gaziya obwongo.